ettaka nnyaffe ewagiddwa. Buganda Land Board nyweza obusenze bukati. Omulabi wa BBS telefayine yaffe anyongera okubuuzaako n'okwebaza akaseera kano tuli mu kaseera k'okumalako omwaka guno ogwa 2023 nkakasa nti abalina bye musobodde okukola mulina bye mubituusizza ate nammwe abalina ebikyagaanye musobola okwongera okulaba nti obaoliawo enteekateeka yammwe y'omwaka ogujja etunuulira ebyo ebiganye obaoliawo n'ensonga lwaki biganye ate okusobola okubitambuza obulungi. Mwaka gonna tugumazeeko mu puroguramu eno ttaka yennyaffe nga tubabuulira ebintu bingi ebikwata ku ttaka naye nga tukomekereza waliwo ensangi zino ensonga ebadde nnyo ku mbeera y'ettaka mu bitundu byaffe gye tubeera era abantu ne beebuuza ebibuuzo naye bwaba waliwo obukiiko obw'enjawulo obuvunaanyizibwa ku ttaka lwaki ate emivuyo era gikyali mu bitundu eby'enjawulo twakisinkana nga ebitundu ebimu obaoliawo obukiiko obwo bwogerwako tubuziyite area land committees nga tezikyakola ezimu teziriiyo muntu omu yakola emirimu ate obaoliawo nga bagamba zijjuddemu n'embeera ey'obulyake newesinga nange eno ku disitulikiti bagenda okukola okusalawo nga n'enkiiko ezoogerwako wansi tezaatuuka oba tezaatuula obuzibu obwo nno ne buba nga bubadde bwolekedde abantu bangi mu nsonga z'ettaka. Olunaku olwaleero mu puroguramu eno ttaka yennyaffe bannaffe aba Buganda Land Board bagambye nti katunoonyeeyo kati kubamu kubali ku bukiiko obwo okusobola okutunnyonnyola mu bulambulukufu obukiiko bulina mulimu ki ffe abantu ba bulijjo tuyinza bukosa tutya ate era emivuyo gye gibwetobekamu lwaki gibwetobekamu kye kyandikoleddwa okusobola okulaba nti nga tonnaba kugula ttaka oyita mu bukiiko obwo era ne busobola okuyamba obulungi. Olunaku olwaleero nyina mukwano gwange mukulu Ssemugoma abali mu Kampala wano Kampala Central mumujjukira bulungi yaliko ku nteekateeka y'okwesimbawo ku bwa meeya obwa Kampala Central era ng'ayita mu kibiina ekya NUP era y'omu ku bakunzi ab'ekibiina ekyo nabwe kityo tumulina naye ali kakiiko aka area land committee aka division ey'e Lubaga ate era ye ssentebe waako yensonga kimuyisa olunaku olwaleero tube nga tusobola okuwayaamu. Mukadde wange nsaba obuuze ku bali ba telefayine yaffe ate butereevu tugende maaso n'ensonga. Abatulaba mwenna n'abatuwuliriza amannya Ssemugoma Hamdani Kigozi tusanyusa obbalaba tweyanziza akaseera kano ke mutuwa okuba nga tuttaanya nga tugattako okulaba nga tugatta ku nsi yaffe Uganda. Weewaawo njagala tugende butereevu ku nsonga eya area land committees atulaba agitegere bulungi ate otusigere n'ekifaananyi naddala nga tutunuya kakiiko gwe kootuula n'enteekateeka obaoliawo ze mulina n'engeri abantu gye bayinza okubakozesaamu okusobola okwewala emivuyo gy'ettaka. Akakiiko ako akaffe kaalayiziddwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno oguwedde era twatandise okukakalabya emirimu naye notisi kwe tutandikidde ekisookera ddala bwe twakwasiddwa obuvunaanyizibwa twawandikidde surveyor wa State Council atuwe status report ne mapping y'ettaka eriri mu Lubaga division kubanga abantu abangi bali ku ttaka naye nga tebamanyi tuli ku ttaka ki. Obuvunaanyizibwa bwaffe obusooka kwe kusooka okusomesa bannalubaga ekika eky'ettaka kwoli abamu ojja kwesanga ng'ali ku Mailoland abamu ojja kwesanga ng'ali ku public land abamu ojja kwesanga ng'ali customary land. Buvunaanyizibwa bw'akakiiko okusooka okusomesa omuntu oyo nti ettaka lyoliko lye lino bw'omala omusomesa nti ettaka kw'otudde kwe kuno then n'omusomesa mitendera ki gy'ayitamu okuba ku ttaka eryo mu mateeka. Bw'omala omusomesa n'amanya era bwe tulifuna obudde tuligenda tumenyaamenya nga mutukyazizza wano mitendera ki buli ttaka bw'otuuka okuba nannyini omutuufu oba okuba oyinza okuba tonnamalayo mitendera naye ng'oliwo mu mateeka. Era buvunaanyizibwa bwaffe ng'omuntu ategedde nti ettaka lino ndiriko era ng'ategedde n'ettaka kwali asobola okulwanyisa oyo omufere oba mafia kubanga aba ategedde obutuufu bw'ekyo kwakola ki kwali. So tulowooza nti okwo kwe tugenda okutandikira then tukimanyi bulungi nnyo nti ensonga y'ettaka era bwe baba batuleeta ku bukiiko buno tusooka kwekennenyezebwa nnyo kubanga ensonga z'ettaka mu Uganda yonna ne mu Buganda ne mu Kampala entalo kwe zikola ki kwe zitandikira. Tulowooza nti bwe tuba tukola ku nsonga z'ettaka bwe tumala okusomesa ng'ensonga yonna tennasalibwawo
akakiiko k'ebyettaka kateekeddwa ogenda ku kitundu ekyo ne kamanya nti kubanga already twakatula mu ntebe naye tubadde tunatula mu reports ze tufuna nti ono yali ku kibanja ate okugeza ku ttaka liri public kwe bagabira leasehold no ali ku kibanja mulala ne gwe basayiningira mu ki mulala oluusi kiva ku muntu ono gwe bakwasiza obuvunaanyizibwa nga babutukwasiza obutatuukayo oteekeddwa okuba nga tonnasalawo n'otuukayo n'olaba obukulembeze emitendera egy'enjawulo ng'abeerosi n'olaba banneiba n'olaba abataka ogenda okusalawo okurekomendingira oyo gw'osazeewo ng'omaze okunoonyereza n'ekirala ndowooza kye tulina okukola nga ffe kwe kulaba nti bwe tuba tugenda okusalawo tugenda nga ttiimu omanyi ebiseera ebisinga be tulaba nti batulonze bataano naye ogenda okulaba kakiiko wasigaddeko secretary ne chairman be bagendayo oluusi chairman yo ne secretary basobola okubuzaabuzibwa bali abafere so nga muffe tugamba nti tugenda kujja nga ttiimu ate gwe munnayuganda oba munnalubaga atulaba bw'olaba chairman ne secretary nga ttiimu togiraba buuza kuba buvunaanyizibwa bwoga nti baabalonda bataano lwaki muli babiri era twongera okukubiriza bannalubaga nti Lubaga kiri mu Kampala ekibuga ky'eggwanga ekikulu si kya buvunaanyizibwa omuntu okuba ku ttaka nga gwe ali mu kibuga ekikulu tosobola kumanya nti ttaka kikwendi era ettaka kwendi nfunako kwozaalidde abaana obulamu bwo bwonna kw'obutadde akasente ko kw'okatadde buli kimu ekirooto kyo kitadde okwo naye nga tosobola kumanya nti buvunaanyizibwa bwo okuddukira gye tuli gy'emirimu egituweereddwa okuttaanya n'okutwala obudde okusomesa n'okuyigiriza akakiiko kano kavunaanyizibwa tukimanyi nti eyo gye tugenda mu mataka waliyo entalo nnyingi kavunaanyizibwa ku mutendera ogusooka okuyita abo abalina enkaayana mu ttaka okubatuuza ne kabagatta ng'ekigendererwa ekinene kukola ki kugatta kavunaanyizibwa okuba nga tugenda buli ewali enkaayana z'ettaka okulaba nti abantu abo tubagatta so akakiiko k'ebyettaka kano kalina role nyingi naye nga tukubiriza nnyo kubanga mu ttaka lino babadde batulonda tubaddemu n'obumanyirivu ekisonga esinga okuleeta obuzibu mu ttaka bantu kwagala kufuna mangu omuntu bagenda ne baleeta diiru omuntu omufere w'ettaka akulaga nti kyofuna kinene ono kati atunda essaawa zino atunda layisi nya amagoba ogenda kukola emirundi 10 n'opapirira n'ogula ettaka n'okola okusalawo nga tukoze kunoonyereza kukola ki kumala so tubakubiriza nti bwe kiba kikyo kiba kijja kuba kikyo topapa kufuna kingi ng'ate era ogenda kufiirwa ekikola ki ekisinga tubakubiriza nti nga tonakola transaction yonna woofiisi eno gye bataddewo yammwe oba ogula kika kya ttaka ki naye ng'okigula mu Lubaga jangu otwebuuzeeko kubanga ffe tuba tumanyi nti ettaka lino liri bwe riti ettaka lino liri bwe riti embeera eri ku ttaka lino eri bwe riti so tulowooza nti bwe tuba tuli mu nsonga z'ettaka kutambulira wamu kubanga ettaka bantu be batuddeko tulowooza okutambulira wamu n'obukulembeze n'ettiimu ne ba stakeholders ne ba opinion leaders buli w'otambulira wamu osobola okugyayo ekisinga obulungi n'obutaba baluvu ndowooza ekisinza okwonoona ofiisi zino ze tulimu abantu kulowooza nti Uganda eggwayo nkya awo nyini mukulu Ssemugoma wabaddewo incidences ez'enjawulo naddala kati kanjitwale mu district y'e Wakiso ng'abantu abamu bagamba balina ekyapa era area land committee yatuula yo nesalawo ne bagamba ettaka we liri available basobola okugenda okulifuna mu nteekateeka eya freehold yani wesingana nga bafunye ekyapa kya freehold bakifunye ku ttaka lya mayiro ekyo nga kikyamu naye n'ekyokubiri nga waliwo katukita okwekobaana n'effojjala akolebwa obukiiko buno semanyi gwe kikyoyinza kutegeeza bannalubaga nkola gye mugenda kukolamu okwewala obufere mu area land committees ate era mu ngeri y'emu oba oli awo n'okumanyisa buli muntu ali eyo nti kyandibadde kikulu okusookera ewammwe nga tonnagenda mu maaso nakusalawo nti ogenda kugula ettaka oba kulisasula ekisookera ddala nyongero kinogaanya n'okittaanya nti emivuyo mu ggwanga mwegiri era emivuyo egyo gikolebwa abantu era kikyamu ku ttaka ogaba freehold oba lease ng'ate abaliko baki
balala kyandibadde mu mateeka nti abo abaliko be baweebwa omukisa okukola ki ogusooka. Naye ekyo kijja one gwali ku ttaka olina kukola kyenkanyi nange ali mu ofiisi kubanga obwannannyini mu byokugula mulimu kye bayita interest etandikira ku gwakoze eki aliwo. So kyeffe kyetukubiriza bannakampala era bannayuganda nti twandibadde kyakulabirako mu ggwanga ne tube babangufu nti bw'oba oli ku ttaka olwaleero nga bwe tuzze Lubaga nga bwe tugenda nti omulimu ogusooka kubasomesa twala obuvunaanyizibwa oba oli ku butono bwenkana ki ojje mu ofiisi otubuuze nti ndi ku ttaka ki era bwe mba ndi ku ttaka lino nfuna ntya oba mbeerawo ntya mu mateeka ku lino ki ettaka. So kikendeeza emivuyo n'evvulugu egiyinza okujja oluvannyuma. Tukimanyi bulungi nnyo nti abamu bakikola kagenderere abali ku bukiiko kubanga mukimanyi nti ethics n'obuntu bulamu mu ggwanga bwaggwamu. Omuntu ayinza okuba ku ttaka nga mulala nga nkimanyi bulungi nnyo naye olw'okuba nze ali kakiiko siri mwerufu nenteerako ate omuki omulala. Naye ekyo ne public mwe tuli bwe tuba tukola emirimu gino tuba answerable eyo gye tukola ki gye tuli. Senga nkuwa ekyokulabirako nkola era eyo nga nze mu Lubaga oba mu ggwanga bonna ewali area land committee mwe abatuuze abali mu kitundu ekyo wenkikoze mwekubira enduulu kuba tekitegeeza nti nze akikoze nze nkola ki nsembayo era nekikoshoningibwa era ekyo kimala okunjigisa mu buvunaanyizibwa buno bwe nakoze eki bwe naweereddwa. Naye obuzibu bwe tulina mu bannayuganda abasinga beetiitiira abasinga tebamanyi n'okumanya tebakola ki. Omuntu akutwalako ekikyo nga tomanyi nga tosobola na kwerwanira naye ng'ate obuwanguzi buli oli eyo asobola okwerwanira. Senga embeera ezo zibaawo mu communities woke wamu ne bekaba ka sipooti kamu nti ono chairman w'area land committee yaddida n'asayiningira omulala ng'ate basikoota balala olutalo lwandibadde lukola ki lutandikira. Olutalo bwe lutandika terukanga nzenzeko ow'Elubaga abadde akikoze wabula lukanga. So kyetukubiza bannayuganda nti guno omulimu guba collective ate mugukwatirewo kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti abafere bano abadiringira mu mataka bw'otagukwatirawo mu level esooka bwe mutuuka eri mu makooti jjukira gwalwana obusobozi bw'obutini embeera ntono kooti zaffe za Uganda ozimanyi asinga yakola ki yawangula. So tukubiriza nti omulimu ogwandibadde gusinga obunene abannayuganda ddala wano mu Lubaga njagala nkikatize wendi abantu balowooza nti okufuna obwannannyini oba okufuna legalite ku ttaka eryo lyoli kya bbeeyi. Ensonga eyo twagala ogitegeeza bannalubaga nti si kya bbeeyi naye buba butamanyabo. Kyova olaba nti omufere abafere abamwavu leero enkya n'abamugagga abafere kye basinga abantu nti atwala obudde okweteekateeka n'okunoonyereza n'atwala obudde ku ttaka eritali lye ly'atalinaako jjajjaawe ly'atalinaako kitaawe n'amanya nti n'ettaka ki nti freehold nti baani abaliko n'atandika okukola omulimu. So obuvunaanyizibwabo nti bw'obanga ye asset yo wano mu Buganda kuba Lubaga eri mu Buganda ekintu kye tusinga okuwa value ly'ettaka. Buli muntu yandibadde amanya ettaka kwali ekyo kituyamba okutayiza obufere era n'omanya kubanga bw'otunuulira process eyitibwamu okufuna obwannannyini si ya bbeeyi naye lwakuba abantu tebakola ki tebabimanyi. So neweesanga omuntu amaze ku ttaka emyaka 4 6 8 naye nga talina biwandiiko nga talina kyamanyi ne bamugoba n'avaako naye nga kifudde mutamanya na buteerwanirirako. Nga tugezako okuwumbawumba n'okumaliriza oba oli awo bantu bangi bakyebuuza otugambye nti oba oli awo okufuuka nannyini ttaka si kyekintu kiri expensive nnyo ekisinga okubeera ekikulu kwe kufaayo n'omuntu okugoberera emitendera gye n'okuba nga gitambula. Waliwo ebintu ebizibuzibu mbadde ndi mutaka muno nga ndaba abantu abatagala kukwata ssente ziwa musaveya ng'alemererwa okukwata emiliyoni egiwa musaveya n'enaafiirwa obukadde 3 n'alemererwa okufuna munnamateeka okuyingira mu nsonga ze nga bagenda maaso n'okukola endagaano kukakana ng'afiiriddwa emiliyoni 50.
n'alemererwa n'okugenda mu landi z'okukola search etaweza mitwalo 25 n'agenda kukomekereza ng'afiiriddwa emiliyoni 7 mu mbeera y'emu y'eno akakiiko kwe kali aka Area Land Committee ne mu bitundu ebirala gye bagenda okugenda ekibuuzo kiri nti ensimbi tezibeere nnyingi zibatiise nga bwe batya bali abalala bwe batya abasaveya bwe batya bannamateeka n'abalala. Ndowooza njagala nkirambulule bulungi era nkittaanye kubanga ebyamataka bino tubibaddemu nga tebannatuwa buvunaanyizibwa. Ekisinga obukulu mu ttaka ekyobugagga ekisinga obukulu omuntu kye yandibadde nakyo kwe kumanya ki kyoli na ttaka kiri okola ki lyoliko. Procedure zino endala bwe zitambula si za bbeeyi. For example bw'ojja mu kakiiko k'Area Land Committee okuwabula okuyigiriza okusomesa n'okubuulira kya bwereere. Munnayuganda oba munnalubaga ali wano bw'ajja nga ayagala kumanya ttaka lyaliko tasolowoozebwa ki sente nsimbi oyo akikola aba akikola mu buki mu bukyamu. So omulimu ogusinga obukulu be bannayuganda mbakubiza nti mufeeyo mujje gye tuli nga tonnakola transaction ya ttaka yonna kubanga ettaka lino bw'otunuulira entalo ezisinza okuba mu ggwanga ezitazikira zonna ziva kuki ku mataka. Naye bannayuganda tebaleseeyo kuba balagajjavu nga tebannakola transaction za ttaka kwebuuza ku mitendera mu locality zonna. N'osanga munnayuganda n'akola transaction nga ne mukulembeze asooka taliwo weerosi, n'akola transaction nga wano e Lubaga omuntu walinnya boda ne watambula akakiiko k'ettaka weekali woofiisi y'e Lubaga weetuli tutudde n'akola transaction y'ettaka esente nnyingi nga n'akakiiko tekakola ki tekamanya. Obuzibu bwe tulina nti abantu baffe bapapirira, abantu baffe baba n'entalo nnyingi mu families n'ayagala okulyaza amanya banne abamu weesanga speed evaawo naye ng'omuntu bw'oba oli mutuufu ng'onookola transaction giteekemu obudde noonyeza buli lw'oteekamu okunoonyereza nga tonnakola n'entalo ng'omaze okukola n'ebirungi ebivaamu biba bitono. So tubakubiriza tuliwo ku lwammwe, twalondeddwa ku lwammwe ate ebintu tubikolera bwereere. Tewali ssente azikusaba nti oba saaviisi eno ya ssente mujje mutukozese tusobole okutereeza Lubaga n'ekibuga ekyawamu. Bwe tujja ku bukiiko nga buno kya buvunaanyizibwa okukwatagana n'okukolera emirimu ewamu kubanga ekisinga okubuzaabuza abantu baffe nti tebamanyi. Kati buli otukwatagana ne tubasomesa ne tutambulira ewamu era twebaza nti kakati nga bwe mutuyise abantu nkuyanja n'abasukka Lubaga obubaka buno bakoze eki bagenda bufuna era babufunye nti senga tutambula bwe tutyo Buganda ne Uganda ejja kuba yaki ya mirembe. Neyanziza okunkyaza Semugoma Hamdani Kigozi, Ssentebe we Area Land Committee, Lubaga Division. Osobola okutwala obuvunaanyizibwa okumanya akakiiko kaako. Ekyokubiri tekagenda kusasuza ssente okuggyako nga mbeera tatagirika bulungi naye ate era mu ngeri y'emu nako kennyini kavunaanyizibwa waliwo abakakulembera abakafuga abalala bali waggulu waako sika kakoze mulimu gwako basobola butereevu okuyamba mu nsonga eno. Twebaza Buganda Land Board ekitongole eky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka ekiwaayo obudde buno okusobola okulaba nti abantu ba Ssaabasajja bategeera ensonga z'ettaka ate okuyambibwako mu ngeri ez'enjawulo. Nze Maurice Mukibe Mugave sigala ng'olaba terefayina eyaffe ayi Katonda kuuma maaso mogi. Ettaka nnyaffe ewagiddwa. Buganda Land Board nyweza obusenze bwo kati.